Hello? Thank you, sir. I'm going to be very brief. The first one is about health sector. I'm going to construct one health center, and also I donate one ambulance for my people. Another one, another about education. I've already introduced about education. I've already introduced Moses bursaries for the orphans. Even the orphans of the late Honorable Sejirinya, you bring them, I'm going to educate them. Then another one is about job creation. I've already introduced in Moses Boxi, Mundava, President Chagulanyo Ndaba, Ngenda Kolera Bantu Bange. Thank you, sir. Let me be brief. Because of time, let me stop from there. Thank you, sir. Yes, I cannot allow, sir. I cannot allow. Even I can box the speaker on that issue. I can just box it. I cannot allow. We are here for the power of the people, not the money. People power. Our power. NUP. Everywhere. Chagulanyi Center Mungumatira. Thank you. My president Nkwagala Musajjagwe. Baganda bange mbalamusizaako nnyo mwebale kwekumira ku mayengo gano aga UG Update TV. Mbategeeza nti mukola kyamaanyi nnyo okwekumira ku mayengo gano. Mwenna abatwala obudde ne mutwala omulimu gw'amaanyi gwe mukola ogw'obutawera okuba nga mubeerako buli kadde ne muba nga mutuwuliriza, mbaanirizaako nnyo era mbaagala nnyo. Kiva nkozeseza lino eddoboozi ly'awamu nsobola okuba nga mbeebaza. Baganda baffe abali e Qatar, Dubai, Oman, UK, abali mu US, abali e Canada, abali South Africa, abali e Kenya ku mulirwano, mwenna mbaanirizaako nnyo mwebale kwekumira ku mayengo gano. Nkimanyi temuvaako mubeerako nnyo nga mutuninze UG Update TV. Nagamba nti gwe agala otwegattako kira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko, ojja kuba nga osobola bulungi nnyo otweyungako. Nkubiriza nti nno gwe oba omaze okusubscribinga kira wansi waliwo akadde kakooneko kajja kuyambako okuleetera alerting message okubanga kakulaga oba waliwo obubaka bonna obuzzeewo bwe tutaddeko ojja kuba nga olatingibwa nga okitegeera bulungi nnyo nti waliwo information ezze gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Habula nammwe mwenna abeetaaga okuba nga mulanga naffe nga mwagala okola advertisements naffe, ennamba y'essimu eya WhatsApp yeeyo gye muba muyitako, mujja kuba musobola otufuna bulungi nnyo, osobole okuba nga naawe bizinensi yo emanyikibwa, osobole okuba nga ogikuba abantu gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Ennamba eya WhatsApp gy'oba oyitako ocommunicating naffe, tujja kuba nga tukuyambira ddala bulungi nnyo. Mbategeeza nti nno mbaagala nnyo, mwebale kwekuumira ku UG Update TV. Mbaagala nnyo, mweraba.